Enkya ya leero tukwaniriza mu gataliiko nfuufu. Mebo mulungi po mayinja tiimu kabiriiti bwetyo bwe tukomyewo gakuddiramu ge twakuwadde ekiro ky'olunaku olwajjo. Sooka okkalire tusooke tukutuuseko emitwe mikulu awo nno tukomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu mu gataliiko nfuufu. Nearby. Kyenali njagala. Ow'emyaka 10 eyeesimira entaana akoze akabaga n'alaama. Bwenfa mu nkungubagira ennaku 3 nga bwe mukuba endongo. Bawannyondo ba kkooti bakasukidde abakadde ebintu ebweru ne baggala enju yaabwe. Basula wansi wa muti. Ab'ennakabuga akalulu obwa ssentebe bakeesunze ng'ambaga. Bekkokodde ba bbulooka bawabya abakulembeze. Bizibu by'amataka. Bannakyewa balabudde ku musimbi oguyiiriddwa mu kalulu k'abassentebe. Ntebe w'ekyalo yali bali teetaaga na kukubisa posi. Weewaawo tugatandise n'omukadde w'emyaka 10 omutuuze ku kyalo Bulasana mu disitulikiti y'e Lwengo gwe twakulaga mu mawulire gaffe agataliiko nfuufu nga yeesimidde entaana mwana aziikibwa. Kyaddaaki ono akoze embaga y'okuyingira ng'akyali mulamu bw'atyo n'alaama. Ono ayagala bamukungubagire okumala ennaku 3 nga bwe bakuba endongo era n'ente ze balisala ku lulwe ono alese azitegese. Kyenali njagala. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka guno mu mawulire agataliiko nfuufu twakulaga emboozi y'omukadde Dorothy Nantale ow'emyaka 10 omutuuze ku kyalo Bulasana mu disitulikiti y'e Lwengo eyayanaamiriza ensi bwe yeesimira entaana mwaliziikibwa ng'afudde. Entaana gye yasima eweza obuwanvu bwa fuuti 10 nga yassaamu ne mwana Adaani n'ategeeza abaliwo nti newankubadde si musiraamu tayagala kumuyiwa ttaka mu kamwa. Tayagala ng'endere mu masanyu. Nazimba mwana Adaani. Saagala kunjiwa ttaka mu kamwa. Ono yategeeza nti bw'aliweza emyaka 10 agenda kutegeka akabaga k'okuyingira ennyumba ye ey'olubeerera kubanga teyazaala mwana nga tasuubirayo agenda kubimukolera. Asooka nzaalibwa sikwataka ku mwana siraba ku mwana nange nga siraba mwana alinzimbira. Ennyumba yange eyo bw'eneggwa nja kugikolera pate. Ono era yabategeeza ku olwo nti n'abateekateeka okumuwa amabugo bagamuwa agalye ng'akyali mulamu kubanga n'ente z'okusala ku lumbeerwe azitegese akyali mulamu okossaako ssanduuko gy'aliziikibwamu. Ampa olubugo lwange ndulye nga nkyatunula nduteeke ku nte yange gyengenda okutta. Ssanduuku yange nagigula dda gyengenda okugalamiramu. Nantale kati ategese akabaga ak'okwebaza Katonda olw'okumaliriza ennyumba ye ey'olubeerera n'okugiyingira mu butongole era ng'ajaguza n'okuweza emyaka 10. Olw'essanyu ly'abadde nalyo alemeddwa okwogera wabula ne yeebaza abantu abazze ku mbaga ye esembayo gye yeekoledde ng'akyali mulamu. Ono obwedda yeetala ng'aleka okusaba kugenda mu maaso n'agenda okulambula ku bafumbi n'entaana ye. Reverend Tom Sangewire okuva ku kkanisa ya Nakyenyi akulembeddemu okusaba ne yeebaza omutonzi olw'obulamu bw'awadde Nantale n'asobola n'okwezimbira entaana ey'omulembe. Kubanga emyaka gyaffe egy'obulamu Bayibuli egyogerako ng'emyaka 7 awezezza emyaka 10. Ekyo kigambo kya kwebaliza Katonda. Reverend Tom Sange yeewuunyiza Nantale okwesimira entaana ekitasangika era nti kye kireese abantu enkuyanja ku mbaga ye gye yeetegekedde esembayo. N'agizimba n'agimaliriza n'alinda olunaku ali n'agikola nga bw'akola ki nga ye bw'akola ki kyekyo kisinze n'okuleeta abasinga wano obungi kubanga ye address kati. Akubiriza abakkiriza okukomya emitima egyeko kibayamba okuwangaala. Simisiza entaana yange
n'okugizimba ngizimbye nitosobola kweziika. Buli muntu yeetaaga munne oba mubi oba mulungi. Nantale nga talina mwana ku nsi nga nebba yamufaako alese ekiraamo ekikakale bw'akwasiza omwana amuyita ssenga nga ye Justin Nantale ekiraamo era n'amukuutira nti wabanga afudde amale ennaku 3 nga tannaziikibwa. Amulaamidde nti basalanga ente 3 ku Lumbeerwe baseeko ne disco ekuba okumala ennaku ezo 3. Kati mukadde alesa aguze ebbaati n'aleka aguze emitayimba n'aleka agaguze siminti buli kimu. Oluvannyuma agabudde abantu be ekijjulo ekisembayo ne balya ne basindisa bigere era bavuddewo bamutendereza. Era amazima tusiimidde ddala wano tuli ku mmere tuli ku ntaana ya mukadde waffe Nantale kyabasalawo n'agamba kayagale mu bulamu bwe busigadde n'abantu be. nebaza aba TV n'aba rediyo bannange mwebali nnyo mwebalire ddala. Yatukako ewange n'antegeeza nti agenda kuzimba entaana ye. Tambudde naye entaana yanjawulo sinagirabako. Bakasemitize bulungi nga n'omuntu wakayingiramu akebakamu bulungi nnyo. Era n'amanya bwe mba nvudde mu nsi y'entaana yange erisigala erabirirwa etya. Kyamazima bwe yandifudde n'agamba nti baana bange munkolere kino oluusi twandibadde tetukisobola. Mbaddeyo gyendi naye ŋŋambye kanzije neerabireko ddala kituufu. Entaana eno gye yeezimbidde yagisaako ennyumba gye baasize langi ng'eyakayaka na buli kawungeezi. Florence Tumupende yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Waliwo abakadde ennaku beeyonka obutaaba oluvannyuma lw'aba Wannyondo ba kkooti okubakasukira ebintu byabwe wabweru w'ennyumba nga kaakati basula wansi wa muti. Bano betusanze Bukoma Nsimbi balaajanidde bekikwatako okubayamba kubanga ekibanja kwe bagobeddwa bamazeeko myaka na bisiibo. Abakadde Restituta Nantumbwe w'emyaka 60 neba Edward Mutagubya abatuuze ku kyalo Vunza mu Kagologolo Town Council mu district y'e Bukoma Nsimbi be basobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'aba Wannyondo ba kkooti okubakasukira ebintu ebweru nga mu kiseera kino basula wansi wa muti. Bagamba nti balabiddeawo bakanyama nga babasalako nga bawerekeddwako abasirikale ba poliisi ne babakolako effujjo. Basejjo byonna ne baleka nga bera bakyina abantu babo abanabijjamu mu nju okubambako okubijja ne bateekako okulukwabo ne kagolinda ne bakugamba nti n'ebintu byonna ennimiro sikuddamu kugirinnamu yadde okujjamu balumiriza Charles Kalema okuba emabega w'ekikolwa kino n'ekigendererwa eky'okubanyagako ekibanja kyabwe kwe bawangaalidde emyaka n'ebisiibo. Kati ku ssaawa eno tusula bweru tusula mu mikyamu katululabi omusajja ajja mu kuyambya nsulamanyi. Batugamba nti mugende mu kibanja kyammwe kyenabawa muzimbire ennyumba emmwanyi zino zonna zino zemulaba tibwazisimba. Bagamba Kalema yali mupakasi wa kitaabwe wabula oluvannyuma lw'okufa kwe ne yeekobana ne ssentebe w'ekyalo Robert Mbalirwa ne batandika okubaliisa akakanja nga bamaze ebbanga nga beekubira endulumu bekikwatako ne batafuna kuyambibwa. Bakadde baffe bafiiridde omusajja ne bamulekawo ne yeekuula omulyango nemukufikira omulyango batandika okutubonya abalina. Nze ne Kalema twali bakozi ow'abasuubuzi. Nze nenvaamu nempasaawo ennyumba yakumeka yakusatu nasookera wali. Kati bano basinzidde wano ne bawanjagira pulezidenti ne bekikwatako okubayamba. Kwati ku ssaawa eno ekyokukola sikiraba naye mbadde nsaba buyambi bampe ekibanja kyange n'ennyumba kubanga siwaliwo abadde sibitiiko bbanja nti waliwo bwe nawola. Ssenga w'abakadde bano nga ye Josephine Nakayiwa agamba nti batambudde kumpi bwoya kubagwa ku ntumbwe ku nsonga zino naye ne batafuna kuyambibwa. Mwanyina ne bwamala ofuna ssente mu kibanja kiri n'agula kino kino nakiwa muwala wo ono naliwo nga tuli abantu bameka babiri. Kalema mpaka kyaki esimbamu ati akigobeko omwana wange ebyonna tebabiwuliza kuba Kalema yakolanga nguzi oba yakolanga atya Mukama ansaasire sibimanyi. Abaana bange bali bweru nange nasebufeyo lwaki tunyigiriziddwa nnyo. Kata Museveni atuyambe. Wentusewo nenyamidde nnyo okuddira abantu abakulu abo ne babaanika bwe ne babayisa mu mbeera bwetyo enkambwe nnyo. Oba omuntu n'amala ku kibanja ky'emyaka oba 3 nga kyamuwibwa mukadde we naye ne bajja ne bamugoba ng'alinga agagamba nti tebakimuwa. Yajjanga muyambi naye kati yeefudde nannyini
ebintu by'abaana b'omugenzi byonna balabijjiza. Ssentebe Mbalirwa gwe balumiriza okwekubana n'abagoba abantu bano yeeganye ebimwogerwako era nti bamusibako matugambuze kumuliisa ngo ekkooti yasala omusango mu Gwokutaano omwaka gwa 2023 ne balaga nti ekibanja ekyo omukadde oyo talinaawo kibanja ne mwami Sengabire John naye talinaawo kibanja era ne babagoba omulundi gumu nawulidde essimu nga yenkubirwa nga baŋŋamba nti jangu waliwo bawanyondo ba kkooti bavudde mu kkooti jangu obeerewo nga bafulumya ebintu by'abantu abo abalemera ku kibanja. Meya wa Kagologolo Town Council Alex Sekigudde anenyeza essiga eddamuzi olw'okusala omusango gw'ekibanja kino nga tebasoose kuzuula bannannyini batuufu. Ekyo si kya buvunaanyizibwa kati ono azaalibwa omugenzi nannyini kibanja abeerewa omugobye tunuulire ennyumba ebintu biri mu ffene tugenze mu sizoni ya nkuba kati agenda kusulangawa. So ebimu byetaagamu obuntu zibadde teziri busa ne zireeta kalema ayogerwako ng'asoose kwegana nga bw'atalina kyamanyi ku nsonga eno kyokka oluvannyuma ne yeetema engalike n'ategeeza nga bw'akolera ku biragiro bya nannyini ttaka ekitabudde abatuuze ne bamwambalira okukakkana nga bawaanyisiganyiza ebisongovu. Kino kikyali kike bamusabye okuggulira abakadde bano bafune we basula naye ne yeerema. Kalema ggulawo ssebo tukwegayirire. Gwe yogera ne kooti buloka nange nga wendi nga ffena tuli mu lujja muno ku ssaawa eno yasala kubasinze nannyini musango era zino empapula tonda byemu. Fiona Nannyomo yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ate abatuuze b'e Nakabugo akalulu nno ak'abassentebe abakeesunze ng'ambaga bano bagamba nti batutte kyenkana emyaka 3 miramba nga tebalina ssentebe oluvannyuma lw'eyaliwo okusulawo woofiisi n'adduka olw'ebigambibwa nti baali bamunoonya olw'emivuyo gy'ettaka. Abavuganya ku bwa ssentebe mu kiseera kino bali 10. Mu mwaka gwa 2023 eyali ssentebe w'ekyalo Nakabugo ekiri mu ggombolola ya Mmyoka Wakiso mu disitulikiti ey'e Wakiso Moses Walabyeki yasulawo woofiisi olw'ebigambibwa nti waliwo abantu abaali bamuyiga olw'okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. Walabyeki entebe yagirekamu omumyuka we Kiberu Vincent wabula naye nga tannagibugumya abantu abatannamanyika baagiteekera omuliro ogwagisaanyawo nga mu bbanga lya mwaka gumu entebe yali agisuddewo olw'ebizibu bye yasanga omwalina okumusiba mu kkomera. Abatuuze bagamba nti Kiberu yali yakava mu kkomera n'afuna obukosefu ku mutwe olwo woofiisi ne bagikwasa omuwandiisi Fred Mutumba agiddukanya ekiseera kino. Balisiweeyo n'aweerako kyama nagyafuna obuzibu n'atabukako omutwe kati bw'atabuka omutwe ne tuwulira nti atabuse omutwe nakulira kuddako sekuritalere ne kiyamaani kigambibwa nti ekyamusuula eddalu eno vayisi twali ttaka yakola ndagaano y'empeewo. Bagamba nti okulonda kw'abassentebe bakulindiridde nga mbaga era balina ennyonta ey'okufuna ssentebe gwe beerondedde. Tufuna omuntu gwe twesimira ddala anaatubeererawo nga tukumanyi nti kyalivaamu era tulibeera naye paka. Nga bassentebe balondebwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno abavuddeyo okwesimba bw'e Nakabugo bawerera ddala 10 okuli Fred Mutumba, Kasaga Deewo, Magala Moses, Sembuya Robert n'abalala era bano okuli Kasaga bannyonnyodde emivuyo egyali mu kitundu kino nga ssentebe Kayonga alekulidde. Kati ate Mukama atuwadde omukisa katuzeemu okulonda obuto kati nzize nganze Kasaga Deewo okwesimbawo. Kasaga tulaze agali amaka ga ssentebe Walabyeki agaafuuka amatongo nga n'ennyumba ze zonna zassibwako ebipande ebiraga nti tezitundibwa. Agamba nti Walabyeki yali ssentebe mulungi ng'ekizibu kwali kwegatta ne bayisa abafere b'ettaka abamujja ku mulamwa ne batunda ng'ettaka ery'empewo. Yaliko yafuna ebitagenda bulungi nga mwalimu obuzibuzibu by'amataka. Ono yeekookodde babbulooka b'ettaka baagamba nti basalirawo ekyalo nga bw'ogaana okugondera kye baagala ng'ekyalo kisiibula. Chairman ajjanga muntu mulamu ate n'afuuka bulooka. Twagala nnyo okwewala okulonda anaafuuka bulooka. Tulonde omuntu nga tulaba mwesimbu era kyenkubiriza abakulembeze bannaffe tulonde abantu ba movement. Abatuuze bongeddeko nti Kiberu naye yasooka kuba mulungi wabula baagenda okulaba nga sitampu y'ekyalo agifudde ye ng'atambula nayo ku nkondo y'empale. Obuzibu buyalina nga butono nnyo buti okugiranga ng'omuntu agenze n'akola endagaano okunoonyereza nze nafuna mu bantu nogera n'oweeta endagaano yo endagaano ligireeta mukyonani Walabyeki akubako sitampu ntategedde omuntu aguzeewa
Bagamba bandyagadde ekyalo kyabwe kifugibwe ssentebe atalina kakwate n'ababulooka battaka kubanga ebizibu bye bafuniddemu bibamala. Si kirungi n'akatono bulooka w'ettaka yalibadde teyesimba ku bwa chairman kubanga bulooka w'ettaka ebiseera ebisinga anoonya nnyo waafunira. Yakola nga ssentebe Mutumba agamba nti abaleetera bassentebe bombi ebizibu be bamu. N'abatali ba bulooka ndowooza abafere kati bajja ne bamukwatako bwe bati bali nno mmanyi kati bwe bamukwatako n'agoba bonna beyandibadde atambula nabo. Ayogedde ku kibbataka ekiri mu kitundu n'ategeeza nti wadde nga mulimu babbulooka ababbi naye n'abalungi mwe bali wabula ye yasalawo abeegobeko nga y'ensonga lwaki ekitundu kyabwe kigenze kitebenkera. Ne ofiisi ekola buli muntu akola kiraba buli muntu aweereza so kituyambye nnyo. Mukungu Charles nga naye yeesimbyewo yekokola babbulooka b'ettaka abakozesa bassentebe ensobi era yaweze nti bw'anaaba alondeddwa waakubasa enzalo te. Sikkiriziganya nateera ku makya nga bulooka ababbi mu vve gy'ettaka ate nga ye chairman w'ekitundu kitegeeza mba musindise munya mu ssubi naye ensonga eyo nvuddeyo okwesowolayo okulaba nga mvuganya kuwa chairman. Abdu Muwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ng'esigadde ennaku mbale bubazza akalulu k'abassentebe ab'ebyalo n'obukiiko bwabwe kubeerewo. Tukoze okunoonyereza ku nsonga eviiriddeko abeegwanyiza obwa ssentebe okuyiwa omusimbi omuyitirivu mu kalulu, ekintu ekyeraliikiriza ennyo bannakyewa. Okusinza ku nteekateeka yafulumizibwa bakakiiko ebyokulonda bassentebe b'ebyalo n'obukiiko bwabwe balondebwa nga 28 omwezi guno okwetoolola eggwanga. Kyokka ku byalo ebimu ekifo ky'obwassentebe kivuganyizibwako abantu abasukka mu 10 ng'omuntu ayinza okwebuuza ekisikiriza abantu okuvuganya n'okuyiwa omusimbi mu kalulu kano kuba abamu bakubisiza ebipande binene ddala so gavumenti ebasula emitwalo 12 buli mwaka. Yaliko omubaka wa Makindi East John Simbu agamba nti wadde bangi baagala okuweereza naye n'abakutuzi ba ddiiru bangi abavuddeyo okweyambisa akalulu kano okufuna bye baliira. Naye ekizibu ekizzeewo kati olwaleero be bantu abaagala obukulembeze nga bakulembeza byanfuna. Mu byalo eyo nabo weetooloolayo n'ewano mu kibuga abantu abamu bazze mu bukulembeze nga banoonya ssente. Banoonya ssente za sitampu, banoonya ssente za ttaka, banoonya ssente za biba. Agamba entebe ya ssentebe w'ekyalo nkulu nnyo naddala mu kukola endagaano z'abagula n'okutunda ettaka n'ebbaluwa z'ekyalo endala. So n'olwekyo bannansi mulina okubeera abeegendereza nga mulonda abantu be mukulembera. Kyokka alabudde abantu ku babbulooka b'ettaka abayiye omusimbi mu kalulu okusobola okwekobaana ne bannyini ttaka, okwekobaana n'abagagga okusobola okutunda abantu nabo babeeko kye bafuna. Eyo ennamba nnene nnyo eyingidde mu bukulembeze bwa LC naddala wano mu Buganda. N'abeesimbyewo ku Lusaalongo Ssennoga Yolani ayagala obwa ssentebe bwa Village 31 Naggulu 1 Parish ayogedde ku musimbi oguyiriddwa mu kalulu ka LC nga kyenkana gwafuuse musono abeesimbyewo okukubisa ebipande naye n'asaba abalonzi okulonda n'obwegendereza. Ebikolwa byaffe bigenda twogerera kana akalulu alina ebikolwa abadde alina ebikolwa ebirungi bigenda mwogerera esente zigenda kwogera kitono naye ebikolwa byaffe byetwadde tukola emabega saawa zino bye bitwogerera. Ye ssentebe wa Kisenyi Firuye Ruzira Haji Muhammad Kayiira ng'akomyewo kisanja kyakusatu agamba kati obukulembeze abantu bagufudde mulimo ng'abamu bajulira n'okutunda bye balina bavuganye. Obukulembeze bwafuuse mulimo kubanga nakuwadde ekifaananyi kisoose ngati omwana wa myaka 17 ogambye njagala kuba chairperson, njagala MP, njagala bwa kansala eyalinoonyezza omulimu ekitegeeza nti kakati guno kwafiira gumulimu. Asibye abantu okutunulira abasobola okubaweereza. Charles Okothi ssentebe wa Sendawula Zone ng'akomyewo kisanja kyakusatu asekeredde abayiye ssente mu kalulu k'obwa ssentebe nti boolekedde okutomera. Agamba nti wadde nga ye tataddemu nsimbi asuubira abantu okuddamu okumulonda. These people from Chiema, when they come to buy land, they don't even need the chairman. Anyone of the committee who is there can sign for them and all is finished.
There's no land I've ever sold here. It can't happen. I've never seen it. Babalwanyisa obuli bw'enguzi mu kitongole kya Anti-Corruption Coalition Uganda bagamba nti abulabe abeegwanyiza obwa ssente bw'ebyalo okuyiwa omusimbi mu kalulu ng'ate obuvunaanyizibwa bwabwe obusooka bwa kutuusa buweereza ku bantu so si byanfuna nga Alvin Mutebi bw'alambulula. Buli muntu yenna mu ggwanga muno atandikira okwerosi olowooza ebbugumu erirabise eratizza olw'okuba nti ebyobufuzi bye ebisinga bitaddemu enkola ey'omusingi omuyitirivu. Mutebi yagamba nti ssentebe w'ekyalo simateeka musembeza ku mwanjo nnyo mu nteekateeka zonna ezituusa obuweereza ku bantu era alaze okutya nti singa ssente ezigabibwa zinaaziba abalonzi amaaso ng'olwo obulwa buguse. Omala ziteeka mu kalulu w'empitirivu bwe zityo ate bw'atuuka mu buweereza eyandikoze emirimu egigasa abantu baweereza oba balina okukulembera ate mwanaffe yeesanga nga yeezibisa ekyoja ku. Ayogedde abantu bye basaanye okussaako essira nga balonda ssentebe era abasabye okweyambisa akalulu kano okuzimba omusingi gw'okulwanyisa enguzi. So okulonda tugende twenyigiremu twetabe enteekateeka eno kuba nteekateeka ya gavumenti ate enteekateeka etuyamba nga bannayuganda naye tubeere beegendereza era tulonde oba tunokoleyo abo tetulaba nti bagwanidde okutuweereza. Yakulira ekitongole ekirondoola ensaasaanya y'ensimbi mu kampeyini ekya Alliance for Finance Monitoring Henry Muguzi agamba nti ssente ate bwe ziyingira mu kalulu ka ssente bw'ekyalo kaba kabaate. Agamba nti ekifo kya ssente bw'ekyalo kikulu nnyo mu ggwanga ng'abantu tebateekeddwa kubuzaabuzibwa na nsimbi. Ssente bw'ekyalo yali wadde teyeetaaga na kukubisa posi oba biyita ebisaananyi ku kyalo kwazaalibwa kubanga bwemubeera nga temumumanyi kitegeeza tasaana kubaweereza. Mugizi agambye nti mukadde kano ng'abeegwanyiza obwa ssente bw'ebyalo beetala n'abalonzi balina okwetegereza ennyo basobole okufuna bassente babalimu ensa ku lw'obulungi bw'eggwanga. Bw'oba tewasoma tolonda chairman ataasoma. Bw'oba oli munywangu oli waddanga tolonda chairman waddanga. Londa kuba tajja kuweereza londa chairman bw'olabanga ajja kuweereza. James Magala yakusakidde gwino ku Lwabukede TV. Weewaawo tujaguza myaka 33 egy'amatikkira ga Kabaka. Kaakati mu mboozi zaffe ezikwata ku masaza ga Buganda nga twetegekera kujaguza emyaka egyo 33 olwaleero nno tuli mu ssaza lya Kabaka ery'e Kabula nga lino lye lirina ebyobulambuzi ebiwerera ddala. Essaza lino lye liri ku njegoyego za Buganda n'ekitundu ekyankole. Ssaabasajja ery'e Kabula likolebwa amagombolola 5 okuli Mumyuka Kashagama, Ssaabaddu Lyantonde, Ssaabawaabi Kaliiro, Kinuka Ssaabagabo ne Musaale Mpumudde nga lirimu emiruka 26. Essaza lino liwangaaliramu abantu abeena aboogera ennimi ez'enjawulo okuli Oluganda, Olunyarwanda, Olunyankole n'Olukiga. Omwami wa Kabaka alamula essaza Kabula ayitibwa Lumaama ng'aliko kati ye David Livingstone Luyimbazi Ssendevu. Ffe tuli ku njegoyego za Buganda Nankole. Tulinaanye Kooki, tulinaanye Buddu, Mawogola, Rene, Ankole. Ennyumba y'omwami w'essaza eyitibwa Bukaajumbe era ng'eno yazimbibwa mu 1935 kyokka ng'ekyali ngumu nnyo nga Lumaama bw'alambulula. Bukaajumbe eyo ya 1935 bwetwogerera tulaba emyaka gy'etambudde egiri mu kyenda. Naye bw'oba olinnya waggulu ng'ogitambulirako ebbaati tekyetaaga na kutayiminga nti wano wewali enzizi bwenalinnya awalala watali buzizi yinza okuyitamu. Ebbaati eririko gumye okusinga amabaati gonna ge nalimo. Ennyumba eyitosobola nate kumanyi yadde omusumaali obugumu bweyina oyinza okulaga bagizimbye kati ffe bwe twajja mu kulembeze ne tugiddaabiriza netagujja era nze omu ku bantu abenyumiriza mu buweereza bwa Daudi Chwa tunuulira ebiseera ebyo n'ekizimbe ekimu ku bye tulina okusaza nga kiwangadde emyaka 126. Tulinawo ekyokuzinga ekyo kusaza. Ekitebe ky'essaza Kabula kitudde ku bugazi bwa yiika 50 ku kyalo Kakondo era nga kwe kusangibwa n'akasozi okuli amayinja n'omweso okugambibwa nti gwazannyibwanga Ssekabaka Muteesa II buli lwe yajjanga e Kabula wadde nga gugenze gusiimuuka. Waliwo omweso oguli ku lusozi Ssekabaka sa eno
buli ku lusozi. Ku lusozi olwera kwe kulina omuti ogugambibwa nti gwabangako ensekere wadde nga abaliwo ensangi zino tebazirabangako. Olwo najja mu kulembeze ndaba emiti egirinanye ensekere siziraba naye kiwa muzibu zizalirangako nekubabira amakezi. Ku kitebe ky'essaza kwe kusangibwa n'ekitongole ky'amakomera ekya disitulikiti y'Eryantonde. Emu ku bituukiddwako myaka 33 egy'omulembe Omutebi mwe muli okutandikawo essomero lya Lumama Nursery School okusobola okutuukiza enteekateeka y'amasomoogi ey'okutumbula ebyenjigiriza mu Bwakabaka. Kabunafe omu ku abo abatandika ne Nursery School ezatandikibwa Bwakabaka bwa Buganda. Ebifo bitambula bulungi abaana era emisomo gigendera ddala bulungi maaso. Lumama agamba bali mu nteekateeka ya kuzzaawo ekibira ekisangibwa ku mbuga y'essaza ekyali kyasaanawo nga kyali kyasimbibwa mu 1935 okusobola okukuuma obutonde bw'ensi. Ekibira ekyo kigambo kyazimbibwa mu 1935 kirimu enduli z'emiti mutuyinza okukwata byomubagaziramalayo naye twasanga emiti egisinga tugenze kati twasazeewo tukize bujja era buli tukisimba mu feesi buli sizoni tusimbako mukaaga. Bano era bajjumbidde n'enkola ey'okutumbula obwegassi bannakabula okusobola okwekulaakulanya. Obwegassi mu kitundu kyaffe bw'amaanyi ate kituyambye nnyo n'okulaba nti abantu tubatuukirira okwongera obuweereza kubanga abantu bangu nnyo okukuŋŋaanya nga bawulidde ekigambo ky'ensimbi. Kyokka Lumama Luyimbaza agamba basanze okusoomoozebwa mu by'emizannyo era nga tebawangulangako kikopo olw'obutaba na kisaawe naye ng'awadde bannakabula essuubi okubitumbula. Ebyemizannyo tetulina kukola bulungi ng'essaza kubanga tetutwalangako kikopo ky'amasasi naye tetwasobola kwesoga kwota na finals naye nga ku mulundi guno tweteeseteese era nga tusuubira tujja kugenda wala. Atendereza omutanda olw'okubalambika obulungi bw'atyo n'amwagaliza amatikira amalungi n'omutonzi okumuwangaaza. Waswabiriggwa yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Ssaabalabirizi Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza bannayuganda okuteeka Katonda ku mwanjo mu buli kibabeera bakola kubanga buli kye beetaaga kiva eri omutonzi. Bino abyogedde akulembeddemu okusaba mwagguliddewo ekkanisa eya Kitala Kabulengwa Fellowship Church of Uganda mu disitulikiti ey'e Wakiso. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalu akubiriza bannansi okussa Katonda mu kifo ekisooka mu mirimu gyabwe kubanga obugagga n'obuwanguzi byonna biva eri Katonda. Okwogera bino Ssaabalabirizi Kazimba abadde mu kusaba okw'okuggulawo n'okutukuza ekkanisa ya Kabulengwa Fellowship Church of Uganda mu busaabadinkoni bwa Kampala mu disitulikiti y'e Wakiso. Okusaba kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo okuli n'omugagga Gerard Bate amanyiddwa ennyo nga Njovu n'abantu abalala. Ssaabalabirizi era asabye Abakristaayo okussa ekitiibwa mu bannaabwe n'abakyala abafumbo n'abakuutira okuwa babbaabwe ekitiibwa kiyambeko okunyweza amaka. Omusajja n'akomawo n'akaveera nga tamanye ssente tezirabika omukazi n'amuvuma nga tanamala kumwaniriza. Tomanyi bakazi mmwe abali wano temuvuma basajja. Tomanyi musajja gy'alisa ssente egaana. Ng'abuulira Ssaabalabirizi ajjukiza Abakristaayo nti omulimu gwabwe ogusinga ku nsi gwa kusinza Katonda n'okubuulira enjiri kubanga amaanyi g'ekkanisa tegapimibwa ku muwendo gw'abantu batuulamu wabula obusobozi bwayo okutuusa enjiri mu bantu. You are the church, you are the body, you are the church of Christ. Ekkanisa ya Kristo si kizimbe naye ekkanisa yani gamba ekkanisa yenze. I am the church. Nze ekkanisa Yesu mwatuula. Ku mukolo guno era babatirizaako abaana abakulembeze b'ekkanisa okuli Dennis Turiagenda balaze essuubi nti ekkanisa ya Kitala egguddewo egenda kubunyisa ekigambo kya Katonda n'okunyweza Abakristaayo. Egira emyaka ng'esatu gyokka okutambula ne tutuuka ne tulabika bwekiti. Ate tuli basanyufu olw'abantu okujja bangi nga bulijjo
abantu bangi bakyusiddwa. Ate omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono the Right Reverend Enos Chito Kagodo ajjukiza bataata ku buvunaanyizibwa bwabwe mu kukuuma amakeera bakulemberengamu okusaba. Abyogedde akulembeddemu okusaba ku St Andrews Church of Uganda Misindi Mukono ng'abaami abafumba mu kkanisa eyo bajaguza olunaku lwabwe. I call upon you fathers, please bring your people together, bring them closer because they need us, they need you. Hallelujah. Yes, there's something to each one of us. Asiimye abakristaayo olw'okubeera empagi ennene n'okuwagira omulimu gw'okuzimba ekkanisa. What we do, whatever money you give us, as you have been giving us, we use it. So come and see where is your money. Baga nateka sente wokolachi. Come and see where you've put your money. Ye Reverend Esmond Serunjojo omusumba w'ekifo kino asiimye omulabirizi olw'okusiima n'asabako nabo n'asaba ne bataata obutaggwaamu ssuubi wabula bakulemberemu omumuli gw'enkyukakyuka mu maka n'eggwanga okutwaliza awamu. So I want to think it is St. Andrew's Church that has had it for the very first time. Fatuma Nalubega ne Jesse Balagadde be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Konfufu bwegatyo bwegatandise olunaku olwabbalaza wiiki yonna tusaba Omukama akutambulize bulungi buli kimu kitambulire ddala bulungi nnyo. Bwetyo bwe tutambudde mubeere bulungi mweraba. Ekyenkya kikutuusiddwa